Ngera soka kutegeeza mukulu Barunyampire. Mukulu Barunyampire eyita Balaam Barugahara nze mmanyi nga Barunyampire. Mukulu Barunyampire. Next time oba obudde obulala bw'obanga ogenda kulimba ggwanga oddangayo ne bakusomesa mu nsomesa entuufu ey'okulimbamu abantu. Ekisooka bw'obanga ogenda okulimba eggwanga okimanyanga nti information gy'ogenda okufulumya ntuufu era olina oggiraga eggwanga. Ebintu by'okubuzaabuza abantu n'okubafuna nti basiru tebikyakola. One, omuntu bw'akugamba nti oyise press conference ng'oyagala kuwaayo information ng'ogirina ntuufu, ogezangako nnyo okutunula mu kamera nga bwe ngitunulamu n'ogyayo information n'ogiwa eggwanga ligitegeera. So mukulu Barunyampire, stop fooling Ugandans. Abantu b'ofulinga abantu bakulu. Nze n'emyaka 42 gw'olaba ekigambo nga bwenkyogera sikikyusa. Wazze n'oyita TV z'eggwanga zonna ne mutuula ku press conference ne mudda okudiscussinga omwami gwe bayita Lumbuye n'ayogera no chemical ali. Ne muleeta tactics zammwe enkadde za NRM zezeekozesa ze tuyita blackmail, divide and rule. Eyo kirasi nzize ngisomesa abaana ba people power all along up to now. Nkyabasomesa bayita blackmail and diversion and blackmail, diversion n'ebintu ebisigadde ebyo. Kati ezo tactics zammwe ez'okusiga abantu enziro mubalooze nti abantu bagenda bakyawa. Eyo tactic nfu muddeeyo mugirivisinge bulungi. Nze kunze tukikikola kumula kijja kukola. So mukulu Barunyampire eyayita Balaam Barugahara dayo some kubanga kafero yatugamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. This is to remind you. Omugenzi Prince Job Paul kafero nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. You may think that you have a big head, but nothing is in that head. Temuli kirimu bwongo bukalu. Never ever mess with the chemical ali of Fred Lumbuye. Kubanga nina obwongo bwange netegerera. Whatever you came with byakusaze dayogende bakutraining bulungi lokolo nene ngange. Nze siri mwangu nnyo wakutegerera nga gobolowooza. Mukulu Barunyampire. Wawulurambweno omunyankora nagirangu no nyampise ekiniga no nyamu mpare. Mwabadde ku live ya mwejjo nga mwefula nti mumanyi nnyo nenga mukola bikyamu. Okitegeera kati ate kirungi nti olugero lwenjogedde olumanyi nti olugero lwenjogedde olumanyi mu Runyankole kitutegeeza. So be very careful, otherwise ojja kuba oli ku live nga mukola ebintu by'ekisiru weeyononere mu ngoye. Ekyo nkimanyi. So mukulu Barunyampire kanjagala ensooke nkole clarification esooka. One, nze ng'omuntu sikumanyi nkoma kukulaba ku social media nga Munnayuganda, that's all. Secondly, njagala oveeyo with the proof wagambye ina voice notes zange. Wayise national television zonna mu Uganda noziteekawo at your stake noziteekawo. N'ogamba oyina chat zange between me and you. Nina enamba zange ziri 2 ate zonna ziri public. Nina enamba 2 zonna ziri public zimanyikiddwa. Njagala obuulire ensi message zoyina z'ogamba zenkyatingana nga nsaba ssente ziri luddawa. Era namba ki gye wakozesezza. Njala soka clarifyinga mwana. Mu system gye tuyita ya blackmail ne ku social media kuno. Omuntu asobola okukozesa enamba ye ey'okubiri n'agisevinga mu ssimu endala n'ateekamu erinnya Lumbuye Fred oba n'ateekako chemical ali n'uploadinga n'ekifaananyi n'ateeka mu contact eyo n'akola kye tuyita self chat n'echatting information gy'aba ayagala. Ekyasobola kijjayo ng'obuyinza. Naye njagala Balaam wagambye nti olina obujulizi. Njagala oleete ennamba kwe mbadde nkyatingira nayo kuba nze sikumanyi kula ku social media. Kyekisooka. Ekyokubiri okwate voice note ozikwata oziwe TV za mu Uganda zonna ne message zonna ozibawe nga nkyatinga nayo nkusaba message ntusaba sente. Ekyo kisooka. Ekyokubiri Balaam bw'obanga osiriwaza genda osiriwaze ennyoko so si Bannayuganda kubanga bategeera. Njagala osigale ng'omuntu omukulu atoola. Bino ebintu byabongo si mutwe. Singa gyali mitwe nga gye gitegeera obunene bwagyo. Singa gwofuge eggwanga. Lero okuba nti amagezi olina matono. That's why nti okyakozesebwa. Njagala obeere ng'omusajja omukulu bw'ayise press conference. Nga nze singa nali nkumanyi ngera nti mboss mid name namba yo. Gwe nkumanyi Museveni anonyeze ebbanga lona ne iso. Teriyali sobola kwogera nange. Gwe ne bofuna bufunye hayi yange. Osobola ogiteeka ku social media. Njagala oveeyo obuulira abantu. Era okwate message zonna oziwe media. Nga bwe wakoze ekyobusiru n'oddira amanya gange n'ogateeka mu New Vision ne bukedde okuprintinga to blackmail me. Njagala okwate the same messages ozikwata oziwe New Vision ne bukedde nga ziri mu namba yange ezimanyikiddwa eziri public. Okwate voice note oziwe NTV, BBS, Sorot oziwe bazizanye publicly. Bannayuganda bonna ndoozi ebitundu 55 ku buli 100 bamanye eddoboozi lyange.
njagala okwate voice note zoga nti zolina ozikwata oziwe media zo mu Uganda zonna bazizanye ne voice ne message yoga zedina please ahojja kuba otegedde ensi nti olimba eyo system eya blackmail divide and rule mukama oji yakusomesa nfudda yosome magezo ina matono whereby nti tosobola kujja mu public n'olimba ensi nze gwolimbirako mazze mu system y'obufuzi emyaka 2 mweji emyaka 25 ng'alimbi byofuzi bino mbimanyi bulungi nnyo bwe babizanya era kyova olaba nze nenga nti kankole clarification to the public okubategeeza nze struggle nagitandika njagala tesirigivaamu sikulidde ku ssente za Museveni sikulidde ku ssente za kitange yanza ne mmange ne bankuza mpaka olwaleero njagala eggwanga lyange njagala bannayuganda sobola kuva mu bannayuganda wakihurira mbweno okitegedde njagala okwata voice note ogenda oziwe NTV Soroti nga bwazikoze mbozirina nga ziri mu ddoboozi lyange njagala okwata message nga bwozirina zonna zoge mbozirina nga chatting na kusaba sente ozikwata oziteeke mawulire nga bwegeze n'okuba story mu New Vision Bucket ndasabye sente mu 7 oziteekeyo then there ntujja kula ebiddako ne batozina just keep quiet toddamu kwasama mukuru barunyampire take care of yourself boba time tojirina nze nina abaana abokulabirira nine eggwanga lyange lyenjagala n'okukyusa ensi luck enough nti gwe tokyayina mwana kubanga oli useless father so go and hold yourself properly organizing yourself ofuna abaana bokulabirira kuba toyina baana toyina budde please mukulu barunyampire wetereze nze siri kirasiyo you might be having money nga nze ndi mwavu nentegera okusinga omuntu alina sente arenze sajja mu struggle kukima sente kubanga nezinkuzizo okutuka mu myaka 2 sigwo zimpa to remind you omuntu ali asereza president Museveni agweddalu with immediate effect bone muwadde sente za bwe muwadde sente ze mubalaba nawe kenyiro limu guwaddalu ekyo kimanyi nti you are mad ekyo kimanyi buli ali asereza Museveni agweddalu I'm not ready to run mad I'm not ready to behave like a ghost kubanga nkyayina future nene nnyo maaso nkyayina okwagala eggwanga lyange so mukulu barunyampire please wetereze olide bulungi wetereze essimu zange ziri public the reason as to why nti nze nagaana okwekweka nenteeka simu zange ku public zibeereko ekyokubiri najja nezijja ofesi yange buli kyenjogera nkikaluculating nga nkimanyi sisobola kwekweka ekyokusatu gwenga gwe omuntu omukulu njagala kuwulira next time obanga olimba mugende mulabe video ya mukulu barunyampire bwe yabadde ayogera he was hiding his face nga yambadde maski atula bwati tasobola kutula mu kamera eyo sign eraga nti omuntu alimba bw'obanga oyogera mazima googere nga otunulidde eye to eye contact oyogere obulira abantu but obwedde otunulere weebuzaabuza kuga ebintu byonna babita mwenna muli half baked bambega ba Museveni mwenna muli half baked byemukola tebitegerekeka genda onoonye bali abantu abalayisi bogenda okwogera nabo nze sirina muwendo kubanga ne Uganda teyina muwendo kitegedde si bukolwa buno mutwala ku social media omugula ndi priceless kubanga njagala mmange Uganda ngeeteredde so mukulu barunyampire eyeyita Balaam barwahara wetereze I'm not your class you have media in your hands please messages zibawe bazisome voice notes zibawe bazizanye but if not that stop fooling people nze siri wa kirasiyo siri wa luzanya lwo lya sentezo mugure yeddalu ebyo tujja bisingana nyenze maaso oyo nkumaliriza kubanga n'ebintu bingi nnyo ebyokukola